President banji bamanyi nga Dr. Hilderman omubaka wa Mawokota North essaza lya Ssaabasajja. Ndi wano nange okwegatta ku maloboozi g'Abannayuganda bonna okuyozaayoza baffe Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka 28 ng'atudde ku Namulondo. Twebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyawadde Ssaabasajja, ate ne Ssaabasajja tumuyozaayoza okuba nga atukulembedde okutuuka kati. Twongera okusaba Omukama amukuume atutuuse ku birungi sofa byatutuusizzaako. Ssaabasajja tukwebaza okutugatta okuva lwe watuula ku Namulondo, tuli watugatta ng'Abaganda era tukyenyumirizaamu nnyo. Tukwebaza olw'obukulembeze bw'otulondera kati obukulemberwa Oweekitiibwa Peter Mayiga. Butulaze nti bwe tubeera n'abakulembeze abalungi tutuuka ku birungi nga tubituukako wamu nga ffenna. Tukwebaza okwagala nnyo abantu bo nga balamu. Ssaabasajja otujjukiza okwekuuma akawuka ka mukenenya era nga ffe abakulembeze naffe twongera okukunga abantu n'okubategeeza nti obulamu bwe bugagga era tulina okwekuuma ekirwadde kya mukenenya kubanga kisoboka. Tukwebaza okulaba nti olabiridde abantu bo abatalina bubudamu. Tukwebaza okuba nti olabira wala ensonga ng'ez'ettaka. Abantu bangi nnyo nzijukira ku nsonga ya kyapa mu ngalo tebakiwa attention, naye olw'okuba nti Ssaabasajja olabira wala ng'oyita mu kitongole ky'ekya Buganda Land Board wateekawo enkola y'okwewandiisa buli ali ku ttaka lya Ssaabasajja amanyike nti ekyo kye kisobola okuba nti Munnayuganda oyo ali ku ttaka lya Ssaabasajja oba erya Buganda abeera nti ali protected oba akuumibwa ng'alinako akawandiiko akatono. Bangi bali ku bibanja, bangi batudde ku ttaka lya Ssaabasajja naye nga baali basenze just nga tebalinaako biwandiiko. So mwene embeera gye tulimu ey'abantu okusenda ettaka ly'abantu olaba nti walabira wala nti buli Munnayuganda yalibadde alina kyalina. Tukwebaza okulaba nti obuzeebuze abo abalina obulemu, abo abalina obulwadde nga bwa nalubiri sickle cells n'ebintu byonna by'okoze Ssaabasajja, buli mazaalibwago ovaayo n'olaba nti ogakozesa okuddaabiriza era n'okubudaabuda abo abeetaaga okubudaabudibwa. Tubadde tudduka emisinde naye nga tugidduka lwakuba gwobeerwa ozze buto. So okukozesa ekintu ekikyo okuba birthday ziba zizo naye n'osalawo zijjune Abaganda zijjune eggwanga, kintu kyakwenyumirizaamu. Ayi Ssaabasajja, ng'omubaka w'e Mawokota erimu ku ssaza lyo Ssaabasajja, nange nja kwegatta kwabo okulaba nga tulwanirira eddembe ly'obuntu lyozze ojjukiza gavumenti n'abo ababeera bakwata ku bantu bo nga tebabayisa bulungi. Tugenda kubalwanirira. Ensonga z'ettaka ze zimu ku nsonga ze tugenda okunywererako. Ate tukwebaza okuba nti Bannayuganda obajjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna, ebintu nga obulungi bwa nsi, ebintu ebimu ffe tulina okubikola. Kaakati bulungi bwa nsi ngaffe abakulembeze tulina ojjongerayo naddala nga wagikkiriza egende mu maaso. Ssaabasajja tukwagaliza ebirungi era tugamba Omukama akutukuumire obeerewo always and always. Ssaabasajja wangala. Mbaka Hilary Kiyaga ng'otuusaako Ssaabasajja Kabaka obubaka obwo obw'amatikkira era aweze